yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikidwa nga Uganda mu Kamoli. Muli basajja babi mugaba amawulire g'obulimba nsaba muveemu etondere bannayuganda mwebi NBS tukimanyi nti mukolera mu 7 so n'olwekyo mwagenda mu maaso n'okuba nti mubuzaabuza results z'abantu nga mwolangirira long results. Tukoye embeera zammwe. Bobi Wine agenze mu maaso n'okuba nti alumba aba NBS, agenze mu maaso n'okuba nti abavuma, agenze mu maaso n'okuba nti abalabisa. Tetumanyi NBS kyezzaako nga mpola mpola bwe tubagamba nti wantu tuleeta palapase ke kaseera okuba nti tugenda mu maaso n'okuba nti tukutuusaako ebitambula mu Uganda. Ngenda twala omukisa guno kusooka okubawaako music updates mpola mpola biki ebifa mu Uganda mu kisaawe ky'okuyimba, then tugende ku story nga bwe zirina okubeera. Wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Grenade Official yatadde akayimba akapya. Yes, Grenade Official yagenze maaso n'okuba nti ata akayimba akapya kalungi nnyo kakolebwa Ronnie ogenda okanonyeko, ate nga ne Palaso yagenze maaso n'okuba nti ata akayimba akapya bakayita Nalonda Nemala. Akayimba kano kakolebwa musajja mukulu Edit yes ne Herbert Skills yakamasterinze. Akayimba ka Afrobeat kalungi ka love yakataddeyo gendo kanonyeko bakaita Nalonda Nemala. Ngamba ne guno omwaka Palasa ayinza okubeera WhatsApp. Bannange mugamba mutya bannayuganda bakyali bange mikwano gyange, katugende ku nsonga eyatulese olunaku lwaleero eya Bobi Wine, olutalo luliwo wakati wa Bobi Wine ne NBS TV. Now nga tugenda mu kalulu waliwo ebibuzo bingi oba TV zinagenda maaso n'okuba nti zicoveringa yes okulonda fair era nga buli nsi yonna yali erindiridde, wabula twagenda mu maaso n'okuba nti results zifunibwa mu bifo ebyenjawulo era nga internet yagenda mu maaso n'okuba nti egibwako mpola mpola. Wano nno TV ezisinga zafunamu obuzibu naye nga NBS jo tekyagigaana kuba nti egenda maaso n'okuba nti ereeta results kuziraga bannayuganda. Wano nno buli omu yeebuuzanga nti ye internet gye bajjeeko aba NBS obalaba Arua, obalaba Gulu, obalaba Kamuli, obalaba Iganga, obalaba Mbale, Soroti, Amoru, bakolayo ki nga bo balina live broadcasting? Oba oliawo ebibuuzo byagenda maaso n'okuba nti bibuuzibwa bingi nnyo era nga abantu batandika okuba nti basongamu olunwe NBS okuba nti oba oliawo ekolagana ne gavumenti. Ebibuuzo bingi ebiriwo nti NBS enzo okuba nti oba ekolera gavumenti mpola mpola. Abasinga bagamba nti Ken Kalisa ne group ye kugata abakozi be nti balya. Now fenna tubadde tubiraba nti reporting oba oliawo sometimes kibulamu ku side the opposition naye nga ate kisinziira ne content abantu bananyini TV gwe baagala. Oba oliawo oba Bobi Wine yayita bakolera ng'owa President 7 yakola ne Mr. Katumba John. Kino nno tekyagenda maaso nakuba nti kigaana n'okulobera abantu okuba nti bakola emirimu gyabwe. Lwabadde lunaku lwajo Bobi Wine yavuddeyo n'atandika ogamba bannayuganda okutandika okubasomera mpola mpola ng'agamba nti bannayuganda muteekerise joji ku NBS TV eno NBS enzo okuba nti ya dictator. Agamba nti NBS yagenda maaso n'okuba nti ekyusa results ze balinga balanga nga bagezaako okuba nti bafrustratinga n'okutraumatizinga Uganda basobole okuba nti bakkiriza area nti omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine yagenze maaso n'okuba nti alangirirwa. Wano nno kyagenze mu maaso n'okuba nti kyeraga lwatu nga Bobi Wine agenda maaso n'okuba nti akola results oba okunokolawo results ezisinga. Balumiriza omusajja mukulu amanyikiddwa nga Samson Kasumba Kwogata Kanare Mugume nti be baali mu move eno era nga abasajja bano bagenda maaso n'okuba nti balya omusimbi
okugezaako okuba nti bawudisa bannayuganda. Kino nno kyakubye enkyukwe bannayuganda ababadde bakkiriza nnyo mu TV eno n'okuba nti bagyesiiga nnyo. Jjukira NBS myaka 3 emabega tuzimbamu ekintu yebadde political command center era nga ebyobufuzi ebisinga bibadde bitambulira ku show zaayo ekuli Morning Breeze, mpola mpola ne show eri yakawungeezi show ya kawungezi mpola gye bayita Frontline nga bannabyabufuzi abasinga bagendako okuba nti bakubaganya ebirowoozo era nga bangi bannabyabufuzi abavudde okuba nti batekinga over offices. Wano nno abantu batandika okuba nti besiga NBS TV kugatta ne shows endala nga si za byabufuzi byokka okuli entertainment nga bazi NBS After 5 zi Uncut Kalakata mpola mpola era nga shows zino zagenda maaso n'okuba nti zeeyambisibwa bannabyabufuzi obaoliawo abali mu lunnakatemba n'okuba nti balinamu ati okuba nti batumbula political careers zaabwe kubanga NBS yali etekinze over. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti nedda abasajja bano bemulaba bakolera omusajja amusibira mu bbwa, bakolera omusajja dictator, bakolera omusajja atalina pulaani yadde mpola mpola. Avuddeyo n'agamba nti NBS erina okuvaayo either yetonde olw'okulangirira results enkyamu era avuddeyo n'agamba nti bannayuganda TV eyo mulekerawo okuba nti mugiraba kubanga yeyambako dictator okuba nti abeera mu buyinza. Bobi Wine abawonize n'abagamba nti byenna mubikola mukolera omusajja gwe mulowooza mbu alina obuyinza naye ensaawa yonna ebintu bikyuka. TV eyo eyinza obutabaawo, TV yammwe ne babosi bammwe bayinza okusaanawo kubanga TV eyambako omuntu dictator okubeera mu buyinza teba TV. So n'olwekyo abavudde n'abagamba nti mwegendereze ebintu bye mukola. Bobi Wine munyiivu nti bwe baatukira mu kalulu akasemba NBS yalekerawo kumuwa kibayita maximum broadcasting oba live updating nga ze yamuwa. TV okuli NBS ne NTV especially NBS zezakola Bobi Wine ng'ajja mu byobufuzi era nga TV zino zagenda mu maaso n'okuba nti zirecordinga nga kibayita live broadcasting n'okuba nti updatinga nga abantu nga Bobi Wine yakuba campaign wali mu Kyaddondo East. Mpola mpola maybe abakulu bagenda maaso n'okulaba nti omusajja ono ayinza okubeera ow'ettabo ne batandika okuba nti bamulinnyamu. Omusajja ono yagenda mu maaso, the TV eno yagenda mu maaso n'okuba nti enough coverage. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine ku presidential elections era n'okuba nti obaoliawo nemu movement zezisinga zakolanga tezasobola kuba nti bamuwa kutu n'okuba nti bamuwa coverage eyo. Kiyinza okubanga zezimu ku nsonga lwaki obaoliawo Bobi Wine yaluzinga n'okuba nti obaoliawo z'ensonga lwaki Bobi Wine yatunulamu mu TV ezamuwa coverage nga NBS bwegitunulamu yamuwanga lubatu ku show zaabwe nga tebasobola kumuwa dakiika 15 obaoliawo y'ensonga lwaki yasazeewo okuba nti ayingira TV eno. Ekibuuzo kiri nti Bobi Wine yayingidde NBS era ffenna tukimanyi nti olutalo weeruli mpola mpola era ffenna tukkiriza nti olutalo weeruli. But the question is, will Bobi Wine succeed fighting media? Because tulaba nti bw'olwanyisa media bw'olwanyisa NBS oba olwanyisiza Nebukedde oba olwanyisiza NTV nesigaddewo endala. Is Bobi Wine bigger than any media platform in Uganda? Or does Bobi Wine teetaaga media media local media anymore? Oliwaddemu okuba nti ompa opinion yo mu comment section ne tugenda mu maaso. Olowooza Bobi Wine teetaaga local media anymore era olowooza nti okuvaayo okwa Bobi Wine n'agamba nti NBS TV yeekomana ne Museveni okuba nti ebba results kino kijja kuleetera NBS TV okugwa oba kafuwe? Ngenda kusaba buladi wange agenda mu comment section oleke opinion yo esigala opinion yo ate nga teguba musango omuntu kuwa opinion ye. Wabula ngenda basaba ekintu kimu baganda bange, temuvuma muntu yenna
temuvuma muntu yenna mu comment section. Mbasaba mubeere bakkakkamu mpola then tukubaganye ebirowoozo. Mwebale kuba nti mutambudde naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mutukkiririzaamu n'okuba nti eva mutuvimbisa buli lutekayo stories ne mujano ne mugamba nti yes Rich Boya Jimson Maxidi Junior nabo kityo aze asobole okuba nti atutusaako ebyakabi. Mbatumiddeko mwenna ata muwala ata mulenzi ata muto ata mukulu ata mukadde ata muvubuka mwenna muli bakabi. Mbagala nnyo yensonga lwaki nasalawo okuba nti mbaweereza. Bye bye for now. Tukwatagane mu episode eddako.